Kwaneza ku CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shita Queen of the Mic nabagambye sikyali talya Kampala litala lya Kyengera munnange kubanga munnange nze nsibuka Kyengera mwebale mwenna abagigobera program yaffe the Maiden Girls bane thank you so much you guys mutulaze omukwano bannange bana mwe mulaikinze program yaffe mu viewinze mu commentinze alhamdulillah banaye tusima bwongerwa era tunkowoola abantu bonna abagala tutekamu ensimbi okulabika nga program yaffe egenda mu maaso nabagamba jangu wanene ku reception ya CBS ku Masengere ogambe obwana Maiden Girls njagala okubanga bannange program business yange mu program yaabwe tuli mu department ya digital mwe tukolera ennaku zino bukimu kigendera ku internet mutimbagano digital exactly nayo manyi nti ennaku zino ze sitambulanze kasikolanze kambyako nekyana ki brown beauty bannange ennaku zino basajja mmwe mwagadde abaana abeeru buli musajja gwolaba musajja mweru mukazi mweru bannange mwagadde abakazi abeeru fe abaddugavu mwatuvuddeko ate munnange tugambe ki mwana muwala soka weyanjuli abatwala ku Maiden Girls banaye bonna abatulaba ku Maiden Girls tuguse ne program yaffe nga bulijjo ababuuzaako nze Victoria Powers banaye mwebale ku liking banaye kita ba liking they are sharing people are sharing commenting banaye tweyanziza tweyanzege ngaye mukimanyi nti ku program yaffe the Maiden Girls tubeera n'omulamwa gwe tukubaganyako ebirowoozo kosa ne segments ez'enjawulo omuli akanyomero ka fashion ne entertainment ng'olunaku olwaleero njagala tukubaganye ku mulamwa gwaffe ogugamba nti lwaki ensangi zino abavubuka naddala abaana ab'obuwala bettanidde nnyo omuze gw'okwetega abasajja abakulu oba kosa n'okugenda bufumbo n'abo abasajja abakulu abatusinga ku myaka oli n'omulaba omwana ali myaka nga 2 naye nga yeeteza omusajja wa myaka 6 kivudde ku ki lwaki ennaku zino Viki okiraba nnyo lwaki abaana ab'obuwala bakikola nnyo ensangi zino nze okuteesa okwange abatulaba ku CBS UG official kuli nti okusinziira ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero guli nti lwaki ensangi zino abaana abawala n'abavubuka kiri two-sided abavubuka n'abaana ab'obuwala lwaki bakoze eki beetega ate bagenda n'abasajja ababasinga emyaka kati tugenda kuwa ensonga lwaki tangenda kuwa ensonga yange esooka lwaki ekintu kibeera bwe kityo ze ngamba kiteera it's about money ekiriwo kibeera kya ssente omanyifa abawala twagala nnyo ssente abawala b'ennaku zino baba ensangi zino twagala nnyo tetukyayagala kubeeraawo kubeeraawo kukakaalukana nnyo abasajja abatusinga mu myaka bo baakola dda balina ebisente byabwe ate ennaku zino nga omanyi abavubuka b'ennaku zino tebatuuziddwa kita kati ogenda naye oba olaba nga akumalira ebiseera mugenze mutandise life from zero you know that life nga mugenze mu bufumbo ne mutandika mu mpola ne mugenda nga mukola ki abala babikooye kozi omuwala agenda n'omuvubuka babeere nga bakola ki okwezimba okwo eyo embeera abaana bawala bagikooye ey'okuva ku zero to hero nedda tebakyajagala nawuliddeko omanyi guno omulamwa twaguteekayo ku social media accounts zaffe ng'aba Maiden Girls abakola omwana omu yaŋŋambye Shita ffe twakowa abavubuka abatulumya emitwe bannanga abavubuka mutulumiza emitwe netuya nga tukooye netusalawo twagale twetega abasajja abakulu nti abo abasajja abakulu tebatulumya mitwe mbuuza lwaki oyo omusajja omukulu ojja mugamba baby njagala mitwalo 3 agambe baby you read your number ekitali ku muvubuka you come home and get that money that means have to work for that money ekitali ku musajja mukulu abasajja abakulu tebalumya mitwe ebitu byawe bitambulira kaweweevu naye omuvubuka okuwa emitwalo ga 3 you have to first work osooka gatuuyanira naye kitambadde nkyamalayo ensonga yange nti ogenda okomekereza nti muvudde ku zero muze ku hero mugize Katonda abayimusiza oba nga sente ziwezeewo ate ono gayi n'akola kinagenda n'afunayo mwana muwala oba n'akugatako omwala omulala oba n'akwata omwala omulala n'amuteeka mu nnyumba kati olaba abasajja b'ennaku zino baagala omuntu okubeera n'omuntu
mama we wako joli gwe twatuyana naye mu mbeera mbi kati mwene embeera ennungi ayagala afuneyo kanaakana bwebwo obuzibu kati munnange kita tetugenda bigumiikiriza ebyo tetusobola bigumiikiriza nsalawo namwe mudduke mu butuufu tugende n'oyo olaba ofuna ono omusajja omukulu eyeekoledde togenda kubonaabona kita n'ekirala nti ogenda sanga olwedde alina omukazi agenda kuba amukolera buli kimu nga woomanyi nti oba olina otegeka omusajja you see biki byonna byonna kati omuwala ogenda sanga biwedde ye kyaba ayagala kukola ki kasita omuwa kyoyagala omusajja omukulu oyo ng'akuteekamu sente ze kati nga wetulaba tugeraageranye kita ku waliwo n'omuwala owe Nigeria bamuyita Regina Daniels. I think she's actress, yeah? Yes, Nigerian actress. Gundani ani Daniel Regina Daniels yavaayo n'akola ki n'agenda n'omukadde we waliwo politician we Nigeria kati munaye Regina yasazeewo kola ki yasalawo n'agenda n'omukadde we kozi yamutegeera yamulabirira yamutegeera abasajja abakulu babeera bakakamu ate kimusange ng'alinamu kasente yeekolerera okitegeera kati oyo politician muntu mukulu amanye ekyokukola tagenda mulumya muntu tagenda kukola ki so yasalawo okusuula ono ki yes yagenda yeetega omusajja omukaddamu we kubanga ajja musobo agenda mumalira buli kimu okitegeera naye omanye kirese neyo ensonga njagala tufunyeku eno ensonga nti abaana ab'obuwala baneeno tebayagala kukola they want clean money baagala basanga ebintu nga biwedde nti oli agenda kera ku makya agambe kanyere neetega omusajja omukulu agenda kupa ssente zitali za kuyanira sigenda kugenda safaring nti noonya mulimu ogenda wa bosi akuvume otuuse leeti oba enkuba etonye olina okukola kyokkola naye oyo omusajja ajja kugamba kita tekiri nti ku mwana muwala n'abaana ab'obulenzi ensangi zino bavudde era ne babikola tulaba nga Shakib yavayo n'agenda naani ne Zari Hassans. Is he after money? He's not. Maybe that guy is having true love. Yes, he may be not after money. Na yera Zari simyaka jani ja Shakib I think. Amusingako obukulu ne wankubadde nti sente weeri emunyiriza na yera kati kwegamba waliwo neonomule waliwo the upcoming artist avuddeyo n'agamba nti bamuyita Fiki Gaza. I think you know that guy. Yes. Oyo guy yavuddeyo n'akola ki n'agamba nti ye abikooye. He surrendered n'agamba akoye ba sugar mami. Koza abonyeebonye ekimala ajjeeyo bingi yavuddeyo n'awa interview. N'agamba ajjeeyo bingi kati akooye Fiki Gaza akoze eki. Kati ffenna tulabire ku Fiki Gaza yavuddeyo n'akola ki abavubuka abali eyo n'abaana ab'obuwala. Ate nada nze njagala basically topic engeri ku baana ab'obuwala tusikinga ennyo ku baana ab'obuwala kubanga omulama guli ku baana ab'obuwala be basinza okuba nga baagala kita abaana ab'obuwala naye n'abalenzi tetubaleka ne boy child naye tetumuleka mabega banaye. Anti ogenda tegeka n'omwana omuwala naye n'omulenzi otamutegeka agenda kukola ki agenda fuukira girl child obuzibu aleeta obuzibu mu ggwanga. N'ensonga nti abo abasajja abatusinga ku myaka they don't over demand sex. Nti omusajja oyo much as he's giving you your money isente azikuwa tagenda kubeera buli dakiika mbw akubeereko mbu you come and meet me naye ow'emyaka jajja kugamba kyekyo luli mu ntandikwa kye nagambye nti once he gives you that money oyo omuvubuka jangu ewange okole kyozikolerere sorry ate ekitali ku baana abasajja abakulu omusajja omukulu tagenda kudda wakubeereko that I want sex nedda my dear weerowooze owulire nga omanyi tulina feelings ezibanja ogambe omusajja ntaddemu ssente kaŋŋende naye kitankubuulire sebo nabo baagala kubanga baba baagala okyusa ku omusaayi omuntu obako oyo omukadde kiki kyoyogerako togera kuteeka ku pressure naye ow'emyaka ekyo kituufu tewabeerawo producer okoze otya overlooking at us naye olaba ensonga producer muleka bana program emunyumidde omulamwa gulabika gutabuse naye olaba kita bingi byetulaba nga bireetedde abaana ab'obuwala okola abaana ab'obulenzi tebatuuziddwa kimala yensonga lwaki twekubira nnyo ki girl child buli kaseera tukulembeza nnyo babuuliridde nnyo omwana ow'obuwala ne baleka ow'obulenzi kati omwana oyo ow'obulenzi ogenda mu grooming oti omugjeemu otya
okubeera nga anasobola okugenda ne mwana muwala yensonga lwaki ennaku zino abaala bakoze eki tebakyagenda n'abamyaka gyabwe ate ow'emyaka ekyo kinagambye nti omwana w'emyaka gyo agenda kuba akulumya omutwe agenda kuba kugamba ali awo alina amalala bayirawo abo ab'emyaka gyaffe balina amalala abavubuka omwana w'emyaka 27 bane balina amalala jeje mitwe gy'owulya ng'owulira obedde n'omuvubuka ate bagezigezi abaana b'ennaku zino bagezigezi ate emize mingi kita omulembe gwaffe mulala nnyo ku mukadde omuntu agenda kulumya omutwe amalala mangi akyalina okgenda clubbing eno agenda azungire kita waliwo this story eyaki Pretty Nicole era byali bya it's about group peer group banne baavayo ne bamugamba akole ki yetege bawa Cruthum I think yes nakola ki mukazi watu tekyabaawo yes naye waliwo that group waliwo that pressure bannaye Pretty Nicole you see begeyamu awo nti akole ki yetega omusajja amuggyemu ssente kitaasoboka naye kati kitakuwa gye kitutwala eyo tugenda fiirwa ebintu bingi ng'abaana ab'obuwala oba ekifa naye I think your story y'omuwala yali already nga live along being that in that line of being in the group nti bakwade influence naye kambabuulire abaana ab'obuwala let me be on your side mwekakkanyeeko you can't work I always tell people nti wadde ebintu embeera yonna yonna ekalu oba you get a passport like seriously because esaawa zino abaana ab'obuwala bali tyoboola abakyala ekitonde ffe ng'abaana ab'obuwala abaana ab'obuwala ogenda musanga ayeteza omusajja omukulu omuntu agambye bano bawala kyaba ebannaku zino bano bakazi kyaba ennaku tugenda ne tugwa n'akatale tugenda kwefiirwa emikisa gyaffe gigenda kuba gikendeera this little girl nze kamuyite bwendo Pretty Nicole cause mwana muto ebintu ebyo we byagwa matugaani ga Hajat Cruthum goza yawulira ate teyasigala kyekimu newankubadde nga twagala fame fena twagala okubeera obulungi twagala okuvaayo tumanyike naye ogifunye otya ogikoze mu ngeri ki bano abantu obayisizza otya abakubeereddewo abakusitudde okitegeera ekyo kyamazimaze neeralikidde ntula mu nnyumba neŋŋamba kituufu twagudde naye nga twagadde nnyo ssente it's about money guno omulamwa nze ndaba kitawe gwetololera kozi twagadde nnyo ssente nekirala nti abaana ab'obuwala ennaku zino tebakyayagala kukola oli omukubira n'omugamba you come and work n'agamba need I have my dad who's going to give me money nyina ogenda okwetega nyina ogenda wa titayagala kustrugglinga ayagala that clean money kita guno omulembe gwo ebyokustrugglinga tetukyabyaga ate twagala nnyo betting kakubiddewo okitegeera diirwe bali kagigi kaliruddawo okitegeera kati eyo byonna ne bituleetera okubeera nga tukoze eki abaana ab'obuwala twagudde dda akatale gyendaba gye tulaga twagudde dda akatale nze neerabikidde tunafuna abatuwasa ng'abaana ab'obuwala bennyini myaka gyaffe bo bennyini bakola ebintu ebyo baina n'abasajja ennaku zino that's why abantu tebakyagala kuwasa bawala tebakyagala kutuwasa ffe abakazi nti bakitegedde we are after money twagala bintu biwedde that means nti ate olaba ebizibu bingi ebigenda okuva mu kino ekintu oyagadde omusajja omukulu atali wa myaka gyo bingi nga mwemuli endwadde kita omusajja ono ogenda musanga nga abadde akola ki abadde abeera ne mukazi we bw'ovudde eri agenda kutomeza ekiwuka akutomeze ebirwadde byaki byakabootongo byonna bikuggweremu oluusi ayinza n'okuba ayinza ogenda musabo ne bamukola ki ne bamuwongayo ayinza ogenda musabo ne bamutuma omwana ogundi ani bayinza omutuma ono omwana yakoze eki mwana muwala ali embeerera ne bamugamba agenda weebake n'omwana embeera okitegeera kati agenda kuva eri musaba akumalireko ebisiraani ennaku zino abaana abakyali embeera abakyaliyo mu ggwanga muno gye bali kitaaje bayinza okuba tebaliiyo naye kita tulaba nga ebizibu bingi consequences nyingi ezigenda okuva mu kino kintu kyokola oluusi omukazi akukoze eki omukazi agenda kutegeera nti oli ku bbaawe mukazi mukulu abakazi b'ennaku zino obamanyi ajja kuloga ebinanasi biryoke nkugambye kita ekinanasi kiryoke kikole ki ogweyolera ekintu kyotasobole kati tukubiriza nnyo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi tetugenda balekayo tukole kitwagala okukola
kubanga ndaba ekituleetedde ekyo kita butayagala kukola okwagala essente wabula ate tukkirize nti ebintu bibeera bya process kita buli kintu kibeera ne process kibeera n'obudde bwakyo. Friends abali close to me nembagamba kambabuulire ennaku zino ebintu si byakupakuka nti ekintu gezaako okumiikiriza bannaye ekintu ky'obukumikiriza kintu kirungi nnyo nti ne Katonda mwayisiza omukisa gonagamba omwana ono aswagolinza akumiikiriza bannaye ekite ennaku zino ojja sanga omwana muwala myaka 2 naye nga baakoze eki ng'ebirwadde biyeetisse nga si bya myaka gye bannaye tugendeko mu mulango bw'abakama baffe tukomewo okyali ku program The Maiden Girls. Mukulikea kulango cheza cheza cause every day is a Gaga vibe. Gaga every day. Dial star 100 star 0 hash to load a Gaga bundle valid for the whole weekend. MTN. Together, we're unstoppable. Welcome to Good Time Schools Kawala, nestled in the serene surroundings of Kawala. Our school is fully registered with the Ministry of Education and Sports, ensuring that your children receive the highest standards of learning in a peaceful and supportive environment. At Good Times, we believe in a holistic approach to education. We offer a wide range of co-curricular programs, including games and sports, music, dance and drama. Our multicultural education program broadens our students' horizons, and we even arrange international trips to expose them to diverse cultures and global perspectives. Our facilities are second to none. With a well-equipped library, a modern computer lab, and spacious dormitories. For our boarding section, we provide a comfortable and secure environment for learning and growth. For our day scholars, we provide reliable transportation to and from school, ensuring their safety and convenience. Our tight security measures guarantee a safe learning space for all our students. Enroll with us today and give your child the best start in life. Good Time Schools Kawala. Good start, good end. Yeah, my name is Faustine Adam. I love general schools. It's a good school, very good environment. The food we eat is just wow. Education is just perfect. Yeah, I love general schools. My name is Joyce Uwase, and what I love about Janet is like its accommodation. It really knows how to make a person feel at home. Thank you. Yeah, my name is Molly Etula. Actually, I really like this school because I don't know, the way they teach is far away different, and the way they treat us, like they treat us the same, even though we are foreigners. And I like the environment. Thank you. My name is Merat Marta. I like general schools because I like the environment, the teachers, they're kind and helpful. Thank you. Yeah. East Africa Best Act. The nominees are Tamukipia kijiti ukilamba unacheka na kibaridi hiki umwaka kufosi mutake msitake Mbona umechelewa, mbona umechelewa. Sinja mesha bonita mgo, I don't know how to say. Pokea, pokea, zawadi, zawadi. Dalida, dalida, baby, I'm not coming home no more. Ijambo ryawe riganje umutima wanje. Mukulikea ku bulango babakama baffe okyali ku program The Maiden Girls. Njagala okujjukiza mwena abagala tutekamu ensimbi okubanga program yaffe negenda maaso. Jangu anene ku Masengere mukwano batekemu ssente ffe tukulangira akalango tukubire business abantu ogenda tukakugokolera abantu bali bwe bati bane muleete obulango muleete business zamwe tuzirange we munangana ffe nga tuteekawo ezaffe no manyi mu program ya The Maiden Girls tubyamne segment ezenjawulo onako olwaleero njaga tutumire ku entertainment tukube touch mu entertainment ekibadde kigenda maaso weekend ebibaddeyo bigenze bitya Vicky tutandikirewa
nze ebyange bibera bya gospel chita sijja kulimba sijja kwegaana naye nga mu nsonga ya entertainment twalabye ani Wisdom Praise omwana yakikubye mama yakikubye Russia bangambe bayadde number 3 yabadde number 3 mu worldwide. Wow, yes naye nga yayimbye oluyimba lwa gospel nasitula emyoyo gy'abantu kitegeera naye nga mu Africa yabadde yakutte second runs up. Yes ekitibwa tukiddiza Mukama. Yes okay tweyongeleyo mu entertainment olunaku I think sijjukira ko olunaku but last week Nosole badde tambula nakati era ne olunaku olwaliro kyatambulira ddala Ajat Station Mayanja yakomawo Uganda yava Canada nakomawo Uganda mukomawo Uganda immediately yali akalinya mu Uganda na press conference nejja otyo natandika okugamba bane bana Uganda akomyewo muwagire ayina ne concert yejja mu maaso n'abagamba era akowoola abantu n'agamba abantu bonna abasinga omuyimbira treasuring and chosen Becky ne Karuna Tongo. You know people they have been like pointing at her tutaga Karuna Tongo bayine ebyabasobako bayine but this woman she was like nze sina buzibu na Karuna Tongo era akowoola abantu bonna bajja muwagire bambi Sesha Mayanja yavudde n'akowoola abantu mujje muwagirane I love this woman because anyimbi azina nyo nakuzina yafuse comedian yasobedde simutegeera bwansuseeko naye obadde okimanyi nti Chosen Becky yakubako ku njiri by the way yatambulanga ku kyalo ng'abuulira enjiri kati munnange Sesha Mayanja n'akowoola abantu mujje mulabe Karuna Ntongo n'abagamba obuzibu bwonna tewali buzibu era mmwe you people mwaganya creating ebintu ebitaliiyo you stop it you stop it like Shira Price yabagambye mulekeraawo nena balekeraawo bana Uganda bayinza okutomeza ng'olaba ne Karuna Ntongo n'avaayo n'agamba nti tamulinako buzibu omukyala abamuwelcominga mu Eagles production naye kati ani ali awo ani ayagala okubata banange kankubire media net drivings media ekwogeza byotandiyogedde likes ne views ziresa obuzibu nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala aga entertainment tulina story ya Shiba Kalungi nti waliwo audios ezalinkinze nga ziraga nti Shiba Kalungi ayina amaka gayagala otabula imbu na Msimanga I wanted to be in Msimanga you have a beautiful family so I want to join your family bichi nabagalaga Shiba Kalungi oluto lwalina alumufunisa imbu musajja mufumbo and people are like Shiba Kalungi alina sente bichi batabani bafala waabo si mmere omuntu alina sente kutemako ekigambo kita n'olirango no disappointing if atolongo ina muchala we waka you respect fine is okusaidia yange I support those guys abafuna abakazi abokubiri kubanga abasajja bonna bagala ddembe atola bakita tuli bangi exactly naye bachimanyi bana abakazi tuli bangi kati mukiriza kyeki omusajja wabasobola okolaki okusobola abakazi abati naye mukwano ababiri naye owange nedda sikusanga nkutidde kusaidia abasiraamu kazi waffe tekikirizibwa walabyeyo wempeta nga agirina oba ng'oli haji nga weesobola kozi eddiini ebalagira okukola ki okubeera nga weesobola bw'oba weesobola twala abakazi baabo naye si kuwange mukwano sikusanga wadde tuli basiraamu naye kuwange sikusanga I go kill you. Tuyongereyo mawulire gaffe ebivulu byadde bingi olunaku twali mu High People Awards bananga abantu baali baludde okulaba omusajja gwe bayita Abdulmulas you know Abdulmulas omusajja asibye faamu ku Serena anti musiraamu banange nalabye abakazi n'abakyala mmwe lwaki mututyobolo nyambala bannaye bakyala bannaffe munange kyaka yabadde arts abakazi bekoze ebintu soko tuguse neda but those guys are making money by the way bagende naye nga bambadde bulungi mufunzo it's not about kubeera bwereere
kibi. Abdulnas bane yatuletedde abakyala abamazeeyo abawonga abambi abaddugavu abe sikirabanga nako ne bannange twabaddeawo norimba ondaze nti gwe Katonda lwawangudde oluyimba olwasinze omwaka guno then ne lili puzzle mumanyi lunnabe lili puzzle yakuba bannange lunnabe kuva we yawangudde awadi takyafugika takyagambwako takyasongwamu naye nze I salute you man from Masaka omanya abe Masaka wetu kyotubeera ffe tubeera bulalamuko tubeera mu binyanyanyanya naye gwe liri puzzle muganda wange n'oluzungu apambanye nalwo naye bannaye kongula muganda wange Shifra by the yafunye omulimu abadde bambi ali mu mbeera World Company yamufunidde omulimu twebaza company yavuddeyo neyamba Shifra naye Matches Shifra wafunidde omulimu nawulidde waliwo yavuddeyo n'agamba toyagala kukola muganda wange kakkana femu yo banaye tumanyi kati femu yajja naye bannaye n'akasente tukaagala nyongera okutumira ku mwami Mulangira tata wange I love you so much njagala n'okusindika obubaka eri mwami Yusuf. Thanks for following and thanks for loving me. Ne Hase Fashions, Hilary Banks, thanks for loving me and thanks for supporting the Maiden Girls Mayimba Dental so take more Masaka kitanange kantumireko ku tata wange omulungi Kalibala Mathias olugade mazali bwage ngate mwatuganda anti I'm the last born I know yawezeze emyaka 89 can you imagine You're the last born 89 emyaka ojogedde totya banaye kulisa tata wange yebale jitukako emyaka simyangu twebaza mukama ekitibwa kya mukama nenebaza nentumirako ne mama wange bamuyita mukaddaanyirira abentebe bamuyita mukaddaanyirira tumirako nyo sister wange Mukisa Doreen yebale kundabirira yebale kunyamba banaye olabika bulungi baganda bange ba Carol Wanyana Winnie bona mbagala nnyo Julius mbatumiddeko nnyo yes tudingana omulundi ogwokubiri banaye kita like banaye balayikinga bana batulaze love this show sikirabanga nako yanziza wabula kita nga tetunakukomekereza show Mr Makumbi yasabye n'abadde ntambuzaako ku gwe n'abadde ndiko mu comment section Mr Makumbi yatusabye nti ayagala mukyazeeko Mwami Makumbi ensonga eyo tugenda gitunulamu yes watukuchaza naye webale nnyo Mwami Makumbi oyo akasente katono nnyo Mwami Makumbi oyo omulaba abeera nnyo ku programu yaffe I really appreciate thank you so much Ssaabasajja Kabaka awangale